Enya Kano Mukasa Simon Peter Ngandi Mulungamya wa Mikolo omuli embaga okwanjula n'emikolo egy'ennono n'obuwangwa gyonna. Kati nno abantu ba Katonda tusooka okubeebaza okutuwagira okutukkiririzaamu okubeera naffe. Masekati gaffe wano we tuli ndi ne CEO oba omunene wa Vicky Travels atambuza abalambuzi. Maama abalabi n'abatuuliriza babuuzeeko obeeyanjulire bakumanye ate tugende mu maaso. Balamusiza mwenna abatulaba, amanya gange nze Anne Kayizi nga Mwami Kaddu bw'agambye, CEO wa Victory Travel Center. Tukyaziza tuli ne CEO Victory Travel Center. Nyabo mukola biki? Kati emirimu gyaffe tukola kulambula, kutambula, oyagala gendako kuwummula, oyagala gendako ku honeymoon, oyagala kutwalako family kuwummula, kulambula, gyegyo emirimu gye tukola gye tukwasaganya. Abantu bangi abawulira tour and travel. Tour and travel eyawukana ne Victory Travel oba byebimu nga bitubuzaabuza. Tour and travel kyekimu lwakuba nti ffe erinnya eryaffe ffe Victory naye nga tukwasaganya okulambula no tour ne travel byonna tubikwasaganya. Bifo ki bye musinga okwesigamako oba bye musinga okutambuzaamu abantu? Mu Uganda tutambuza abantu Essese, tubatambuza Murchison Falls National Park, tubatambuza Queen Elizabeth National Park, Bwindi Impenetrable Forest, esangibwa gorillas, simanyi bwoziyita mu Luganda. Gorillas. Nakyo katugibalekerengaho mu waaka. Gorillas amazike. Amazike. Yes. Amazike. Tubatwala ejjinja. Buli kifo kyonna ky'olowoozaako e Uganda abantu tubatwalayo. Kitegeeza omuntu aba ayagala kugenda mweya musobola mutuusaayo. Ebweru wa Uganda nsi ki ze musinga otambuzaamu? Ebweru wa Uganda tutambuza abantu South Africa, Zimbabwe, Nairobi, tubatwala Zanzibar. Ebweru wa Uganda bifo ki bye musinga okutwalamu abantu? Ebifo bingi naye ekifo ekisingira ddala okutwala abantu naddala ng'abagole. Abagole tubatwala Zanzibar, tubatwala Mombasa, tubatwala Dubai. Ezo z'ensi ezisinga okunywa akendo. Ensi ezo abantu zibasinga okwagala? Abagole baagala nnyo ekintu ekiriko ekigambo beach. Kati Mombasa erina beach, Zanzibar erina beach, Dubai erina byombi. It's a big place. Osobola ogenda ku beach Rasokayima. So abantu ebyo babyagala nnyo. Kitegeeza baagala nnyo ebifo ebibasobola okubeeramu nga bikkakkamu nga bawummulizaamu obwongo n'ebirungi. Kusoomoozebwa ki kw'osanze mu mulimu guno bukyangu ogutandika? Wow. Bukyanga ntandika mulimu guno ebisoomooza bingi. Ogenda n'ofuna abantu ne bajja nga bamukiyita mutya ng'oyambadde eddiba nga kungulu atunula nga malayika naye nga munda alina sitaani. Kati najja ate n'amala n'ayogera birala. Obwesimbu mu bantu nabo abamu tebuliimu. Abantu abamu mubawa saaviisi entuufu oluusi ye n'alemererwa ku by'essente ate n'avaawo ng'ayagala kulwana. Ate omulala n'ayogera n'omugamba kino ate n'akikyusa n'agamba kiri. Mu kutambula kwaffe nga tuli mu lugendo nga tugenza okulambula, baklayant baffe abamu obasanga nti abadde mulamu n'atuuka eyo n'akyankala n'obulwadde oba environment gy'atuuseemu obutonde bw'atuuseemu weather n'emukyankalanya omubiri gwe
bwe obulamu bwe ekyo mukikola mutya? Kati abantu abo tubeera ne oluusi ebifo ebimu ffe tetubeerayo naye tulina aba partners be tukolagana nabo era ekintu ekyo singa kibaawo babeera on ground okufuna omusawo okubajjanjaba okulaba nti batereera. Client yesize kampuni eyo n'emutwala okulambula ekyokulabirako n'emutwala emweya waliyo ebisolo. Bukuumi ki client bw'asobola okubeesiga ng'aba Victory nti wanaagenda agenda kubeera safe kubanga abantu balina okutya? Okutya kubeerawo kubanga n'abatambula okugenda ebweru nabo batya naye obweyamo bwe tubawa nti nno tukwatagana ne abantu abali ku ground ne tulaba nti security yaabwe teri compromised. Ne Katonda naye n'atukwatizaako. Kati omuntu nga yeegadde okutambula ne kampuni yo bisaanyizo ki byalina okuba nabyo? Ebisaanyizo tebiba bingi nnyo naye olina okuba bw'oba oyagala kutambula bweru olina okuba ng'olina passport, olina okuba ng'olina yellow fever, n'ekikomekereza olina okuba ng'ekasawo kyatuleeta. Nsaba kukubuuza kyanjawulo ki ky'olina mu Victory Travel Center client kyasobola okugirako amangu gwe uniqueness yo eriwa mu mulimu guno okusinga abantu abalala? Okucomparinga n'abalala ekintu kye tukola tukikola n'okwagala, tukikola n'obumalirivu era slogan yaffe egamba Victory Travel Center, a touch of perfection. Bwe tutandika ng'otuuka tugoyaga agenda naffe tukuta oba twebaka ng'okomyewo kubanga obulamu bwo bubeera mu mikono gyaffe. Kitegeeza olimu enkola ya Rotary, you serve above yourself 24/7 ne bw'okuba essimu ssaawa 9 tugikwata kuba tumanyi waliwo eyatambudde. Kati nsaba eri abatuwuliriza aba BBS Telefina abali ku mikutu ku social handles za Katumu Simon Peter oyongere okubakunga gy'osangibwa gy'oli n'obweyamo bw'obawa n'omuntu atambudde na Victory kikyafiirwa aye tulooke tugende ku kidako. Nziza nnyo abatulaba mwenna ku mikutu gyonna Victory Travel Center tusangibwa Ntinda Kisasi Road okumpi ne Watoto Church. Simu yaffe eri 0751 444 200. Simu eri ku WhatsApp. Nsaba kukubuuza omuntu alemereddwe okuba essimu ku website, ku Facebook, ku TikTok, ku Twitter, ku Instagram wa omukutu we muli? Emikutu gyonna kwetuli ku Instagram, kwetuli ku Facebook, kwetuli Victory Travel Center _C tojja tubulwa. Era obweyamo bwe tuwa abantu nti bwe tutandika omulimu yeffe omulimu kwegamba tugutwala ng'ekyomuwendo bwe tutandika paka nga tumaliriza. Yabo tweyanza nnyo tweyanzeege webale nnyo okwogerako naffe ate okutubuulira ebiri mu nsi katukwagaliza obulamu obulungi ate naffe olugendo olulungi Mukama Katonda kutukuumire. Tweyanza nnyo ssebo.